Olunaku olwaleero Nathan Nandala Mafaabi azzeeyo mu bbendobendo lya Busoga oluvannyuma lw'okuyuuguumya ebitundu bya Bugisu mu disitulikiti y'e Sironko gye yabadde olunaku olw'eggulo. This afternoon, and thank you for welcoming the next president of Uganda. Nandala olunaku olwaleero abadde mu disitulikiti y'e Kaliro ate ne Luuka. Essaawa zigenze okuwera nga 7 ez'amalya g'ebyemisana nga mutaka mu kibuga ekikulu ekya disitulikiti eno y'e Kaliro. Wano Nandala Mafaabi yeegattiddwako Nannyanzi Saala Mama Maadi nga yavuganya ku ntebe y'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Kaliro. Ono atubuulidde nti ebbanga lyonna babadde bawagira ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM nga bakiwa obululu bungi kyokka kibasasuddemu kubawa buweereza obutamatiza omuli n'okugaana okubakolera enguudo. Kaliro is one of the districts with very poor roads. The roads that are tarmacked are not there at all. We have only 3.5 kilometers of tarmac road. President w'ekibiina kya FDC Patrick Oboya Muriat abantu b'e Busoga ababuulidde kati ng'omusezi agula essuwaani nti Nathan Nandala Mafaabi ke kabiriiti ke basigazza kokka okusobola okufuna ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga nti kubanga buli abadde agezaako okusemberera entebe y'obukulembeze bw'eggwanga ng'ava mu kitundu kino eky'obuvanjuba bwa Uganda abadde akoma ku munaabo. So for me it is funny when Museveni came to Busoga say he has come to his people. What is the sign that he loves the Basoga? We are asking you to vote for Nandala Mafaabi on the 15th of January next year. Nandala Mafaabi abalonzi mu kitundu kino bamubuuzizza enteekateeka gy'alina okukuuma akalulu akangi ke bateekateeka okumuyiira. Nkibuuzizza lwa nsonga ntino obubbi bw'akalulu bususse mu ggwanga lino erya Uganda naddala e Kaliro wano nti akalulu kano bajja nga bakeiba buti ffe nga abasobola okuba abeejenti bakutoola baakuta mmotoka nga mulitwala obululu oba wale e Kampala we bakola kiwabulangirira batoola mu mmotoka baakwiza eruuyi bene bataawo ki enamba edindi. Mu kubaanukula Nandala Mafaabi abajuliza ebigambo bye yaliko pulezidenti w'eggwanga lino Idi Amin Dada nti okwewala aleefa lyasaliriza gwe bavuganya naye bayina kumukuba kikonde kimusosola ndaggu n'agwa eri kyabugazi nti bwe batyo bonna baggweeyo ku lunaku olw'okulonda balonda omuntu omu yekka olwo alina ebirowoozo by'okubba akalulu abule waatandikira. Okusooka omwena mujje mulonde muwulire mwena mujje mukole ki era bw'onaatuukamu bw'otaako Nandala kati babala bokisi enamba Nandala afunye 10 Museveni afunye ki 0 ne baejenti be nga baziro. Nandala era bano abasabye okukozesa obulungi amasimu gaabwe nga bakwata obujulizi ku ebyo byonna ebinaabaawo ku lunaku olw'okulonda. Akalulu kano leero okoba ati batakutoolawo essimu batakutoolawo radio Utisaawa tuna teknolojia ndi olukufuna woba olukwenda butakuva ku social media abalenzi bano baliwo bagikola bati VPN tini ekyo wotako VPN ezina yakutwalako. Nandala atalaze n'ebitundu ebirala bingi mu disitulikiti eno eya Kaliro ne Luuka okwongera okumatiza abantu okumulonda ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga. Kati olunaku olw'enkya Nathan Nandala Mafaabi amakanda agenda kugasimba mu disitulikiti y'e Jinja n'ekibuga Jinja ng'ayongera okumatiza abantu nti yagwanidde okukulembera eggwanga Uganda. Gerald Damulira, Agafeyo Spark TV eno mu disitulikiti ey'e Kaliro.